Kale tuli buterevu ku omusajja agenda belated birthday. Muleke. Oyo mufeeko wala tusalidde keke kumwesibyeko. Oyongera okulaga abantu nti osi mukozi. Soko linde. Kastage. Mukozi oba yajjanga mukozi mushalia munaku 2 bosi n'akyosa ebirowoozo era ekifo alabika kya kumwanjo n'agamba ono tajja kusikoma kukola kibanga usigalo mu maka n'oleeta usigalo n'ogamba kamukebeze ne siriimu ng'omulama mu essuubi nti tajja kukoma ku ki usigalo nze wange tebakola muntu akatekebezeddwa njagala omuntu abeera mu baana bange nga mulamu kumbe oyina hidden motive esubirwa kuvaayo anytime ng'olowooza lwaki abawalabu baagala nnyo abantu bamala bakebeza omuwalabu omukazi abeera wali kadama abeera ku bintu ng'ayoza bintu omuwalabu n'atandika okukwatirira bw'ati abanga akwata ku mbizi ennume mwe baba bagenda okusala embizi ennume totabwanagigamba nti n'ogikwatira mpaka ogisala totulemesa keeke endala muno ebintu ebimu biwumbewumbeko bikabikako oba baba bagenda okusala embizi ennume ng'ogisoberera busobereze n'okwata ku nsigo wansi niweba erina kyeri ekirekaawo nekola eti neewuliriza obuwoomi owakakumbi aveeno kati buli weewuliriza ebeerako sayidi gyekolako oluba nekola oti ngawewuliriza era eddala nga ogyagala ogiyambye owakakumbi aveeno ezuukukira magombe ekabamu emirundi gumu ebiri nga yawukutusedde eri wali ensala ndala byebimuwangaziza omusajja oyo byemulaba emyaka 10 wagandaba sinyiiga eva era mbeera mu bigambo ebiwa essuubi ebisanyusa ebiri gospel so tuli ne motivational speaker gospel words tuli ne motivational speaker Bukenya Media olwaleero mazaalibwa ge twegattiddwako muganda waffe Musoga Eclipse erinnya lyo lyavuga nnyo ensiru yateekebwa ku bunkenke nti Eclipse ejja nebagamba Musoga waffe Musoga oba yajja nayo ega Musoga waffe alikali naddala abeewabwe bagamba baba alikwida nayo omwana waife alikwida nayo Eclipse eri mukiida naye nga twebaza Musoga eyakoze eddima eddene eryokwetikka eryokusaka badde nviriddemu awo era kati nandi byekoledde ate nenekanga nga ninga akoze surprise nga nefuula nti sibimanyi nze zisindikira no nandeetera nengamba what a surprise people want me like this wow kumbe gwa byegulidde nebigenda nebikoba newebaza n'abantu mwebale nnyo omulimu omunene gwe mukola mu mutima okimanyi nti gwa biguze omuntu n'abikuleetera ate kyewunyisa n'akwawula but all in all abiresa akwawula fe wano ku video tujonkera mumuwadde kirabo ki ife anti njagala kusooka kumuwa bibuuzo byange ku bibuuzo byange abimpe muwe ekirabo kyange nze nabadde mbagambye enkoko si kizibu kyange muwe buuza ebibuuzo abiddemu ekyo kyangu muwe ekirabo kale fenge gye tali bajjonkezi soko otegeeza abantu ensonga za keeke gye tulidde badde empoomu awo tutandike ebibuuzo byaffe ezisoose evudde ku Zuwena Cakes tulina amatabi ga mirundi ebiri tulina ettabi erya wano omanyi ate olwo mba ngenze mu Luganda nnyo kanze mu Luganda abantu abali modern bwe bategeera katono nnyo badde nsaba mamizu omukolereyo ekyenjawulo mukulanga keekeze ng'okikola mu lulimi olwaffe olw'ewaife yes ekyo kyoyogeire kyenjo otandikirako so abali tubona mwena mwena okusinzira gye muli tubona ife abasoga tuziramba odani na muntu yena yena era nenda okusinzira wadde negeekerezo ekyo kitegeeza kyoyogeire tekirina buzibu bonna waddewo tetulina mbojanyi yonna nadde negeekerezo wabanga bwenkobye tuziramba odani na muntu tinomanyi ekibadde tugisoundinga nenda okubayidukiza nti oyiweye ayenda keeke ediwooma edimalayo empoomu ediwona edogo nga bakuloze n'olya keeke eno lidduka eyo mpoomu naye kati mbadde nsaba ebigambo by'olusoga tugerekere Musoga continue so mbadde wamambaire nk'abakoba nti wayenda keeke ediwooma ate alina akantu kenayogeire iddo ndakabisaawo katono abenda keeke ediwooma tulina empower
damirundi ebiri osobola okwagaana keeke dino tulina oluwawo olwagaleere ng'olijja ekigaatule galigawo seero eri awo eri opposite zuwena ndikwenda okutereza mu lusoga shero bagiyita seero onkobye ndogere lusoga naye tuli kwenda okumana zira omusoga waffe Robert wekiri bagyeta seero bwagamba Robert omusoga wekiri mu lusoga shero bagiyita seero neyo Biki bwojanga ebusoga nga ndidyo obulabula ozira magezi ino gali awo baba nvuma oli kubuuza omuntu bana ndi kujja kuyibiriniga ekigambo seero kite muntu ekitegeeza amafuta gona General Ward for petrol stations eza musoga idimbu simanyeyo petrol station Robert awambali logorandi waffe nejowera noyo ayo mubona ali mukugemekereza otuuka mu busoga ezira mafuta seero General Ward for all petrol station gerandi waffe roba ozijukiziza lumu tugenda nejoro batwalaga ludda watwalina omukazi atulagirira tugenda kukola mboozi ye tuli ku mafuta baali bagayita baga Olax ng'omukazi atugamba nyimiridde ku shero nemunoonya seero netubuuza muti ebusoga ole busoga abayida ku Kampala Nganzi n'omwagaana n'omubuuza kati oyo akulaga nti mmanifu era akukoba nti ojja kuyibiri oyidabita ku seero awo ya petrol station odabita ku seero ya yazeke Kampala seero ya Total kati obalagirira bajja kusula motozo bagamba wano ku seero ya Africa oyo kati awo oba otuuse bulungi oba obonambako bye kiwaenda zuwena cakes bw'oba oli kujja ewandegeya eiwa wali eife erisooka liri awo ng'olikujja ekiwaatule ng'oviire ku bypass oli mukwida notemba left watema so awo wokola ki era bigambo oti ni bibi oli gy'okubona ayiwaida mu show ya Sidikivoko ojja kubona bingi oidimwe muliraano mwako bambu abasoga tidi bakuumuka ti buli musoga nti akuumuka abasoga abakuumuka bandawulo omusoga akuumuka mbuuzo oti akuumuka abaati Kenya ndikwenda nambeku tukobere A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu ne bikusumbuye amabanja gabakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkompereze biwandiiko byonna byompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga nemwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752871515 tukobere abasoga bebazaala nga musoga nga bamuzaala Kampala yakulira Kampala tibakulimba takuumuka omusoga akuumuka noole oidi baba ndikwenda okumana omukuumufu yoona omusaada oba omukazi ate omusaada akuumuka biki ati ndikwenda okumana wama n'omiraka 10 era maliriza okuumuusa ndikwenda okumana amakulu g'ekigambo okukuumufu lumonde akuumuka tomumanyi nti naba akuumuka lumonde ate akuumuka nkufunye era buli omu akoba mpemba oli eyenfuumuufu era buli omu alyamba oli nfuumuufu ezirasobola kulyamba oli so iwajja okwida mugezeeku mubite ku Sidikivoko mujja kubona ebintu ebyendawulo kubasoga kuba ifa ebyefe mubidi oyinza okuba oliko bwetwako baba oli kujja tusakatwire kuwale maliriza ekyo kyaki dakiika budakiika ate omusoga omulimba bulimbirizi ogenda sigala e Kampala kiba kiwedde ayi togenda kuyirayo nenda okubeeza kuno ng'agamba mpenjule wa maaso mabega nga weetoola weeroboza wabajjoze agamba mabega so tubaniriza kwegenda buli exclusive ni of course Gagamel TV eyemu ku YouTube channels eza formingibwa mu bibiina by'abayimbi
eri successful as of now ate ng'ekola eri yokka nti YouTube channel eri ku gundi ya muyimbi ekola information wa muyimbi ekola abayimbi bonna bawa opportunities ne bachaininga paka last kyekimuyisa Musoga Eclipse kasaba kola ku idea we kugamba nemmanya nokkiriza nti Gagamel TV awonna ne Bobby ajja ku Gagamel TV okay akabazi kebalega matina akabantu abakebeza ba Ausigalo nga Ausigalo azenga Ausigalo kumbe agenda kufuuka mukazi wa waka omwami oyo yasinga bikolo out of experience amukebeza nga gamanze sagala kumubana anasiga bana bange mulwadde kumbe yajja omwami akozesa nero kata atekawo obukodokodyo nero kata muja sharing ebintu ebyekyuma nyai bwe yasembayo kebeza tebyagenda bulungi wajire ku Serena Hotel okubona ki yabeire yekivulu nga kikwata ku kino kyabadde ekyomuzaire ekyomukongo oyo Elvis Elvis ekivulu ekyo nakirabye ku social media saabaddeyo naye nategere nti bannayuganda enyimba z'omukwano zibafuula twaweddemu value muggwamu mangu tuvulaba abasajja abaleye mukole ssente mujoga abakazi nga mwagala ojja kusobola n'okufuna abakazi abawera abatano ku kyennalabye olw'omukazi gwenyumiriza eyasabye ssente ng'alaga ati newabe kojja wali bubikumba agenda mu kivu ate yagenze ku stage ensi nemulaba ogamba neyakombyekombye bwati waliwo ate yabadde omunene nga yakula bubi mbwe yazzaako ate ku muyimbi ate akatone kajja omuyimbi n'alaba kali akato ono n'amuteeka ku pending nga buli wajja akatona era ono ye alinga embwa nga yakula bubi ŋŋambi esobola ova mbulamu bw'ensi eno nga teyeegadanze kubanga buli wabeera bwerabika bulungi n'enkazi gyeyagala ngeno bagireka ku pending nga bagireka ku pending emanyamanya nti omulundi gwe guli luddawa tiguli makine negende nga wali embwa eziriwo olwedde ez'amaanyi nga tezirabika bulungi emaliriza teyeegadanze paka va mbulamu ate nalabako ku mbwa kati eri enkazi yawulira nga weeyagala nga neziri zagenze kuwummula nga waliwo embiriri yeeriwo kati enkazi nekkiriza embiriri nekolaki ne bagikwatirayo bwe bagikwatirayo zire ez'amaanyi zijja nkugambe yagenda okumaliriza nga okugulu kuli bbali nga bagirumye ngate enkazi yeeyongeza kunyweza enkazi ngeri akawumbu n'akaggalwaki awo tewa omukazi yayina okufa kiwabaawo okutegeera olimirira mu maaso omukazi namulanatta naye era yayina okufa olubuto lwayiika dda kiba kintu kinene katino kankuletereza akagoye kayayambadde mu kakati ensonga esooka ayimbe n'omuyimbi ensonda mu kkooti zategeeza nti Tabula yagambye nti n'oluvannyuma lw'okutta kitaawe mu mwaka wa 1999 yabulwa obwenkanya era bulijjo kimuluma kwe kunoonya engeri gy'ayinza okwesasuzaamu ng'awolera olw'omusaayi gwa kitaawe eyattibwa ab'ekika nga bakaayinira obwalomwoyo w'okuyimusibwa alinya abatayagala kumanya olabira ddala nga gwe wabadde omulimba wabadde omulemesa abakazi we bati abayimbi bonna laba ba David Lutalo baba babegobako bwegobi tuvola bantendereza omuyimbi yenna mu Uganda omuli Balagadi omuli Basebatta ba Bobby Wine Chameleone Bebe Cool bakenzo omuyimbi ng'omaze emyaka 2 mu nsiike ngwe bakujjako omusaayi oli mulamu oli muzira si kyabatitiizi nagenda kagenda ku media niye abankwana olukwana ekyali mu Nkudi festival kyokka ng'obadde bano banga omuto bandabanga baby yatuuka ono yatuuka ekiseera nga abantu abagamba si yenze Bukenya yenze Haji Sula director wa Sula Motors yengo omuntu tebalina njawulo abaliso tebamumanyi waliwo abantu sponsor bamulaba ayina ate kakimanyi nesole nesimu wanvu nnyo mumpimu kondowooza kati ekyobweru kyekitwawukana mu bweru bwokka naye ensole n'otegulira mu linnya lya Haji n'otegulira mu linnya lya Haji naye obuzibu bwali mu kunsaba ssente naye abaana ba wano beekoze ekigenyi tebeewa kitiibwa watya gwe boyfriend w'omu ku bawala abo abaabadde waggulu watya boyfriend w'omu ku bawala abaabadde waggulu ono ebintu by'okwegatta tomulemerako ajangu wano mu microphone zikwate bulungi bwe mugenda mu loogi mulabye ebiseera ebisinga obungi oba okyamupaakingire emmotoka ng'akuba ku bbuutu nti maliriza
Omukazi oluganda nnyongera. Olole yakuba akama nangamba bakomye. Koza amaze. Ojukira story ya sijamogera manya. Naye waliwo embeerawo nengamba mukama twabeeranga mu girasi ng'okeera ssaawa emu. We are the leaders of tomorrow of Uganda. Laba byenkola mpuliriza Museegu. Alize nsasiramu abaasoma mmwe. Era nze olunaku olumu nagamba Bukenya bw'olifa sibirikira abantu nibamponya ekizibu ekinene. Ogenda kukola ssente ku mulambo gwawe. Wanga oliwa kuluse Olaba ekitamukwatako. Olaba ekitakukwatako gy'ogenda. N'osaba ennyumba ewazana ne bakuwa luumu nnamba ewazana. Kati omulambo guva ezana gugenda ekyengera. Ng'ate owekyengera munyiivu obadde oli wazana era n'atatya. N'agamba bampeeko w'ensula. Okumanya oba alina experience mu mirambo. Omulambo gwali gukyali kyengera. Nalinnya ezigenda emasaka nakwata erijja entaana nagamba omugenzi yene ennyumba ye ey'olubeerera buli muntu n'ayiikaalabi okyogerako ki bibino bye basanze yateekako omutwe bibino bye basanze mu nnyumba ya Tamale eyo mulundi ey'olubeerera nibagamba basanze mu musota kale nze olaba nze ebisaya yange bisinga mba saagala kubika amasimu gampitirako baraza journalist otunula n'ogamba nkole mba nkyali kyengera nga baŋŋamba Viki ekiri ekaliisizo basimye entaana nga yakuyimirizaamu mugenzi neŋŋamba it cannot happen ng'eno abaana b'omugenzi bagambye tekisoboka neweewola amafuta nengenda kuba famire abafiirwa tudeyo ku kivulu sirabanga bantu basiru bantu batalina value nga bakazi b'e Uganda abakazi b'e Uganda anti omuntu va mu Nyammamba abeera omu nayononya ekika naye n'avumaganya ekika naye ate era ekika tekivaako obulombolombo bwakyo so tusigala tunenyono abakazi batuswazizza abamu n'ogenda n'omukazi ku kivulu n'alaba omuyimbi ku stage n'agenda mufuwe n'alemerayo abakazi abatalina makulu batuswaziza kyo ate ne sente baba nazo okubanga ekivulu tekyabadde kya mitwalo 5 kyabadde kya 15 omukazi yabadde wali ng'abakazi bangi abasajja nga bamatalaga omusajja ndoza yazzeeyo agamba nti Uganda muli bakireeresi Nelson maama we abakuba nabukodyo bataatawo abakuba mugezi nga maama we naye mugezi gwandizaaliddwa neggwe ne Bukenya mukulanye abatulaba amagezi gammwe ababiri bagakompeyalinga eki mugezi nnyo ate maama woono ye yali tamanyi kyagenda kuzaala kuba wano omutwe oguyisaawo obulisa isitole nayo taata waginyumya nga tusaba todda tulina abaana abato bawummudde kwakati gwe onyumya ogeza nga gwe ku nnyini girlfriend n'olaba girlfriend we mutudde nze olunaku lwendigera n'omuwala mu kivulu n'ayimuka n'agenda ku stage neyekola ebyekisiru ng'abawala bwe bakoze n'olebera ku muyimbi nga bw'omuweeweeta omuwala yayaniriza omuyimbi oyo amasannyalaze ne gamuyitamu ng'olabira ddala amazzi gali mu kujja ngenda kirekayo mu kivulu kandi genda n'ekikazi nekyesiriwaza nga kigenda kiweweeta omuyimbi nga kiraga nti kiweddemu ng'alinga agamba nti nze siri musajja ngenda kirekayo oba kyerekana kikuwa bicupulinga bya mitwalo 5 kigende ku dduka kigule soda akatale kakigunjule kyendikola ndi muwe ekicupuli agende akugule ebintu aba mukube gy'akatale miggo kyenjo mukola enkeera bere mu Japan ate nga zetalina kyanyiza kunniya kubanga ebikazi bikumala abakazi bawedde mu vali tosobola kubeera ku muyimbi omuyimbi n'abula n'okuyimba ne mumwetoloola mumuweeweeta ayina famire ayina omukazi we yaleseeyo eri ngemulinga abalagane mu Uganda tetulinaamu basajja ulunedi waali byonna bikola ebbakuli agendayo nene ebusinika buli wamu agendayo nene mulekawo abasajja bakuno e Uganda ne mwegomba omukongo abateemwa na kwemwa twawedde mu vali abakazi b'e Uganda bawedde mu vali nolaba ng'ono beesooka bwesoose balinga bali ku layini tigwevaawo naawe ngende nga kiri ekibi kiri wali wabbali kyo bakitadde ku pending kigenze takyalina figa olubuto lwayiika mbuni agende mbona yaweeweeta omuyimbi oweeweeta ki nze ndi wano mujje munkola bye mwagala
kubanga nze ndi munnayuganda tebajja kunyiiga bajja gamba ya she's waiting a Ugandan. Hey, she's romancing a Ugandan. We're waiting. Nemwe muda ku mukongo tebeeronja omusajja n'abwako emirembe ng'ayimba ne weweeta ng'olaba omwana yakude aga mugundi nawulira ddala nga yina omubiri gukyuse nga n'ogezi edda twakwatanga ebiswa bino ebya wansi nga kiba kigenda kujja olaba kiruddewo nga tukwata kyabayita pereketya nga bateekawo omuggo n'okuba n'ebito ne bivaayo kati abo abakazi agembalala jo bagenze bakyuse ez'omunda bagenze zonna era obeera n'omusajja ali serious awaka amugamba wayenze lwaki empala eri bweti why your nika is wet alwo Jose ye mumanyi ye Jose amanyi n'okuwunyako yali ali Jose yawasaako Jose de Bloga. Jose ya wasa. Kati omukazi yakola okuwasa. Tufunire ekifaananyi kya Jose. Yali munyalwa. Abantu kyawa tukolera abantu. Omukazi yakola okuwasa. Yali munyalwanda. Jose. Kati omukazi oyo nga tamatira. Nga buli wagenda ati. Jose abeera mu kweraliikirira. Jose kyakolanga buli wakomanga Jose akwata empale ey'omunda. Leeta akatebe. Ng'agikala bw'ati ng'awunya kate. Omukazi yakoza Jose paka yabugoba. Yamuwasiza no myezi ebiri gye yamala. Tazadde tafunye lubuto. Nga Jose ate Jose nina amala kwa omukazi emirembe. Waliwo yamusita. Yatekawo olupapula wansi namugamba sitama anti oba ova mu kwenda era waliwo ebikola ki oyo afuga niyo munyalwanda yamugamba ngenda kutta n'amuleka n'addayo nga buli wakoba bwati empala agiwanika ati waggulu n'awunya kaati namugamba omukazi mwesonyiwe funa ebiganda byawano toka Jose mwakyayi mwana muto adi yawaseera kawala nenga yawasabwa yazirwana kumanya okwana omuntu ate yeetunda ng'omuntu yava ewaabwe kujja n'okukola ate gwe n'okwana mukwane kiyakola n'omuwala ng'ava waka bw'agenda ova waka bw'agenda Bukenya yatuveeyo. I think this is our best show since this year. Bukyanga gutandika. Teekako stupid show. It's a stupid show. Disclaimer wezira omwana omutoto laba. Tuteekeko 18 plus. Yongerako 18 baba kyasoma 18 kuba kati byayogedde n'owa university talina biwu ala university nawe balina batudeko abatulaba nolage sasidde abaana bange musooke muddukanye show abazukulu kati olwo abala bajjajja bwe yali ng'akyali muvubuka nebagamba jjajja nga yali atokomoka omugambe naye ng'omugambo ogwo gwe gungagawazizza kwebafunye empeera kwetufunye abantu abavunanyizibwa ne bandaba ne bantegeera bambi ku mugambo ogwo kale kaakati Lavisi never come back to Uganda kubanga lwonadda waliwo kana akawala waliwo ebyadda nze kano genda ku waliwo akawala akaze ne kamaluzira naye ne kamugamba nomugamba nkonaako mazo yimba nakalabye ne ngamba musajja munnange alojezeke walaba kugundi kagabe akabaddeyo kansoke nabo nze ndikulola kugundi ku Rostan Rhyme Rostan Rhyme ya mukulu oyo ayina kalaba ku Rostan Rhyme nagamba ya yagenza kulaba kali eri kawayalira muyimbi mukongo nagamba sadda kala nakuga Jose yangamba kakantu why Jose yakunyumizaako engeri gye yeetegekeddemu nyegenyege yaguno omwaka yakuwayirako nange yangambako yagenda kubeera mu nyegenyege muguno omwaka yangamba yasusse olaba kino mbagenda waliwo akalala kabadde tekambadde leegingi najirabye ne ngamba Jesus abaana awo obalaba wano mu entry nga bayingira ne basooka beekola byonna ne biggwayo obalaba abo abaana beekoze bintu so but still tukyali ku birthday ya Bukenya ogifunye waliwo data n'akatebe ako mulundi gumu yono Jose obwedda gwe ono Jose da blogger ako asanyiza obufumbo bw'abaserebu kamaze ne kamugamba jikube
konera video jimpereze mama keko kamaze ne kamugamba jikube kale bali bagamba tulaba biki tulina ejjajja ow'ebiseera by'omu maaso bala bafizi za java fizi eno ezibawerera wano wezijja wasame kitono sebo abagamba musome Jose obutambi bonna yabukuŋŋaanyiza Jose bangambe ekintu kimu wekabula ewa Jose kave bangamba leka bakafuluma 1900 ne bagamba kakomyewo aba yakalinako wekabula ewa Jose kate nga tukyali mu nsonga ezo ezosinga okutegeera bakamiliyoni alina ka video ke yandaze bagambye nawe yakakuweereza kamiliyoni bwaliwo omukazi emanye emboozi ezo gwatera ozitegeera bwaliwo omukazi watugendeyo yabadde ne bbaawe mu buliri anti gwabinyumye yabadde mu bbaawe mu buliri bbaawe we yawulidde nga amasanyalaze gajjize bunnyo omukazi n'ayogera erinnya teyagise lya kamiliyoni atya kamiliyoni kamiri wange omusajja n'agibuukako emmotoka n'amugamba kati gende ewa kamiliyoni akumalirire kyokka nga yabadde atuuse ono wayagala omukazi ng'ali ku climax ne bamuzaayo ebwayisi ezo ensonga zitera okujja ng'olina omuntu gw'otayagala ng'ekifaananyi kati gafa abakasabbuuni ng'ekifaananyi tusika omuntu ali ewala ng'ali mayiro naye nga gw'otambulizaako ensonga gw'otambulizaako ensonga eri wano oli ku mulala buli walaba ng'omusajja nga azibiriza nnyo mulaavu omanya tali naawe ali naawe n'omubiri omwoyo guli wa musoga n'omukazi ng'azibiriza nnyo mulaavu omanya litakuliiko gwali wano ayagala kusika oli amukwata n'amuvumbagatira n'amusika n'amusembeza kati era buli walaba omuntu ng'azibiriza nnyo mulaavu obanga amenshoni ng'omanya takwagala aliwo oluusi lw'abaana oluusi embeera yamukuba nagamba kambeera sina kyakkola ono yasobola okuleeta ekyokulya sina gyenzirukira tenakolaki kasajja kagenda buli mulamba weguli nekakwata content ate nkola ekikankagumira nadde katidi ekirungi ekiri wano nti gw'olabisalamu ono tajja bisalamu gw'olaba mukasajja kazinoga mukazi ono olwaki atudde ewoono kumba akasajja ke kamubeereddewo mu mbeera eyo kasajja katidi nnyo olina kyotakoze ng'otandika puroguramu eno obadde oteekako ka disclaimer nti Gagamero TV eba live tuli live gwe weewa siriwaliza mu kino ogenda kisalamu bulijjo byokola mulwokuba nkwogeddeko waliwo ebiri era mu abalema alaba Viki musobola ogendako ku Gagamero TV waliwo ebibaddeyo waliwo byasaze byakasalamu kati awo mabaka temulabyewo yakabisalamu waliwo ebisinga onyumya byabyo kakati waliwo embozi ebadde enyuma naye agisaze kakati Bukenya tugendeko Aganaga otutwala shosho ya Aganaga gye njagala okutegeera nalabye abawagizi abasinze okuba enduulu kumpi show ebadde eringa eyabadde ya Alien Skin show yabadde ya Alien show yabadde ya Khalifa abantu babadde tebalabagako show gye balanga ne bateekamu ssente ate abantu ne bayingirira bwereere sheyo Aganaga abantu bewankulukuku n'ebitundu ebiziriranyeewo bagenda mutendereza ne bwe yeesimba okuba MP bamuwa yabakoledde ekivulu ne bayingirira bwereere oluvannyuma lw'okutuuka ssaawa 3 nga mulimu abantu b'amatala gange emmeeza zonna nkalu naye ng'obudde bukoze ssaawa 4 buzibye ekyasinze okunsanyula mu sheeyo Freaky DJ eyabadde atuwa updates zaweze ssaawa 5 n'atugamba kino kyekifaananyi ekiri current ekya nga bweyimiridde ng'entebe enkalu kyokka ng'ate obwedde abantu bali mu byabwe nga bayitawo linamugamba gyebaleko bali tusabo gye waliwo no byokusanyuka bwekyabadde Jose nga bw'ogaana bakuwayo n'enkumetano eza transport ez'okulinnya bodaboda ogende nga buli ayingira gwe bawaayo ate 15 ekifaananyi ky'omuyimbi kireme kufa kyekivulu ekyasaze ng'ate tagenderedde n'agamba kati ffenna tubifiirwe abayitawo mujje gwogendawo mujje era nagenda kukola ssaawa 6 ne bakuba ekifaananyi ne bagamba tetulabaga ku kivulu kiri successful nga kino
point yabadde yakola ki bantu sawa je zigwe ekyasalongo siraji yayitanga abantu ne bagaana era aganaga Yesu neko yayisa abantu ne bayingira salongo siraji abantu bagamba afa tukoye tetudayo waka fagala kumanya salongo siraji yakuba ne extra zonna nazikuba ali abala bakola gwemanyi balamu ye ya mulimu abantu bose bakola bagamba oganye okuyingira ng'osasula jangu oyingirire olutuuka munda nga basumulula ababbi bababba A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515. Kubwerere bakoye tandeza transport ataba lya babbi bayola zonna. Esimu abantu bazzayo embazo nazi abantu ababadde basobola okwesimba ku bwabalema obuvuno obuli wano ku lubawa kumba kuno webwe babasikiriza bajje mujje banamujje tetulina buzibu mujje kushaya bwere ninga buli ayingira mu kake ugamba kabade ng'akatego k'ebinye banga batege mmesi 15 eyingira yenyigiriza agenda ovayo ngato obutimba bugifumita kale ololwali tetunafiya muyimbi oluvannyuma bajjudde kubanga era nakyabayagala sho yajjudde naye kyekyaleese obuzibu sho tebagiwa maanyi omuyimbi amaanyi gabula mukko buli wabeera nga oludde okukola ku sho waliwo ebitundu by'olina okugamba nti kankolemu ku sho nga ku Freedom City naye gwe ogenda mu kisaawe oba Climax wakimanyi mulimu abantu baamu mulimu n'abatamiivu abalimu okitegedde oyongereza bongereza ku batamiivu baamu waliwo n'ajja nga tamanyi nti waliwo sho kati engeri gy'abeera n'akakazi ne kagamba there is a show okay let's pay baby pay Nikira bakazi basinga tukozesa ensobi n'ayingira n'obafunira aba naga amagezi g'enkuwa eri show gye mwali mugenda okukola wali ofunye visa y'Ebungereza kati tosuula ebye Uganda byagaanye obusente bwasigazzaayo obutonotono bukwata obugatteko ofune tiketi aga naga yegezaamu obwa MP ne kigaana akadi ne batajimu nti nakikwe kugaana ne kiviiramu agezako ebintu bingi ekigenda omutaasa kireki kugenda Bungereza kukola yavumako ne bebe ne bigaana abantu batabiwulira byakoze ne bigaana yavumako ne bebe ne juzi gasho yancha yagamba kanvume ku Salime binja yitawo ne bigaana nego yavuma te yabiwulira kwe kujjonkeroko kwendabye kyokanga twakamuwa akala kalifa yanyiza twakamuwa akalango bwetu tyagenda Galaxy 3 vuma ngamba atono kali nga bakamuwa be bafa yakakuba abamawulire empitu akamusonyiwa ate be balumba ekyo kyabamawulire kyanyiza nalaba ekyakubya abaana tekyali mukale naffe yadde tugira naye tekyaliyo oli Jose oli akolagana n'oli akubya oli akamago oli akubuuze ati ulira ejowero tuli banna masakono musoga na musoga muno byonna wali bikoze ngamanyi mwenna muli basoga producer wa Vic exclusive nkugambye eti wa busoga nze nalaka ogende busoga shero bagita batya shero awo tuveyo tweyongere ne gwamu ku basoga abajja e Uganda mu Kampala nemuleberamu obusiru bw'ejjinja abatuvumya tugamba jowero onabisalamu eno gyebiri kaya kabadiremu kyafuye eno gyekiri ekiveeneno gyekiyita negwamu ku basoga abavugumaganya abasoga mu Buganda nti etegeramwe ya munguuba ate kyemusalamu eno eri gyekiri ambali empagundi amagezi nze aganaga amagezi nange kalifa nina amagezi ge katusooke gange ekisooka abaana abakubwa MP abamawulire yali disrespect nene ekyo nekinyiiza that's why Jose tulira ekyo tekyakola kunze yensonga lwaki Jose yampereza message mbumuwe updates za Kalifa ne mugamba sigenda mu shows ezimu wennakomye but abantu abayimbi abamu bategeka concerts oba shows mu
trend ya tuina akasente ke tujje wagundi manye waliwo ennaku zino trend ya tuina akasente ke tujje wani goyinzo labanga Khalifa ekintu ekyamugize nti yetaaga visa naye nga wali abazi yagumaze so kati empisa z'abantu bemutambula nabo ate nga bo tebalina kye bafiirwa empisa z'abantu bemutambula nabo abatalina kye bafiirwa tebalina kye bafiirwa ye ekikoze ekyo kibi Khalifa nga mukama we ninga ali mu mwonoonera genda submission yo tuveewaawo nga Jeno Megadiyo yayimba oluyimba inani dance naayita abayimbi bajje bakole oluyimba olwo omuli Bobi Wine, Buchamani, Sizamani ne bajja ne batuula mu ngoma eyo kamera ebadde weddeka omuliro gukyaliko oba ewoninga kale oba kutukabuuke agumalayo emboozi kamera bangambye eriko omuliro oluvannyuma lw'oluyimba olwo ate Bobi Wine n'akola show n'alwetuuma n'alwetuuma inandi dance n'agamba concert ye Jeno Megadi esaza nawagira nupu ninga uyagenda okuva mu Uganda ngatagala kulaba ku kigambo Bobi Wine oluyimba lwali lumanyiddwa nti lwali lwa Megadi ekyo kyali kimanyiddwa Jeno Megadi naye n'agikola olw'empaka ne wajjayo abantu 6 n'ekitundu kyeyakola kwe kweyolayoola neyezuula status ye gye yalina n'agifunamu visa ya mu Amerika n'agenda era yatuuka mu Amerika yatuukira ku kikomero ekimu eky'omugagga nga musirikale ng'abadde akubaraga e Uganda eri n'afuuka asikaali bwe yakomawo n'afunamu obusente emyezi ng'ebiri n'agamba nti kati engeri genda kuba mu senior 6 ebusoga kaneyongereyo nsome obusawo n'agenda maaso n'okufuna diguli ye mu busawo kati mugagga awedde emirimu naye nga Uganda music yali amaze okuba nga asiraana ng'alina n'ekimotoka ki Pajero short kyali avuga UAG nga kibalirwamu milioni 6 bimu ku byamuyamba okwekwatakwata n'agula tiketi n'agenda wa mu Amerika ye emboozi gye njagala aga n'agookolera eddala visa already ogirina kwata busente bw'olina ofune visa ove mu Uganda temuli mu kisagu byonna obikoze kati show gikoze na ziri zaggwako nyimba ezakabi zaggwako zindabirawa omanyi Khalifa nali London oba osanga kikomera kya muntu oba bakuwa bakadde kyosanga kyonna ate eri wogenda toli serebu bagundi akola mu mirambo Stacy Amayanja mwesingo short tuyambe yabikula ati nagamba ewe yabadde wa nyindo nnene waluba lutono nga wiki musi yono abikula oli mbwa abikula akola mu bucha mundi mwechale ebyokuyimba muno yimba kayo tusalaga kawalanya tomanyi bakalenzi eyo ne erite babimanyi walaba gundi byakola ani eno case omungambya lokuba omungamba oti yavano nga mukozi wa TV amanyikiddwa yatuuka eri bamugamba ffe tetukumanyi tandika okwera enzija zino kale saa zino ali mu nsi ey'okwesiima kati agana gava mu byekiralo visa ogirina Khalifa omanyi kyalina okukola naye bw'aba asigadde Uganda nandisabye akolenga Coco Finger I love the way Coco Finger gyakolamu ebintu bye Coco Finger yamanya nti yaliwo yakuba naye leero generation yekuba nti ndala n'asalawo n'agamba nti we banampa omukisa okukolera wenja okukola ki okukolera ate nkolako ebyo ebijja mu ekyo ekitono kye nsobola okubawa nga service mu kaseera ako seepika kubawa kye nabawaako oba kusussa kumatiza generation yakola ki yafuna ebirala music n'asigala by the way nga bw'olaba bamukyaza ku TV n'ayogera kyalowooza Khalifa alo bloga ba Khalifa tetajja bufunamu ngaffe so time is running okwogera ida limitation sida limitation kale tufundikira ndowooza kadde omugaga Miki wamulabye kale atabyagala Miki bangambye ayiseeko mu kibuga saabaddeyo wakiseka byaba ffe wano tukolera abantu yapangisiza Kanyama amutambulirako n'akwata akatabo kali sitting nga kali mu ngalo katono nnyo show ya Miki Wine eri kujja Hazpia nga mu Musanvu leero naku lwerumu ne Gravity omutujulu ayina show ewa erugogo nja kubeera ewa Gravity nja kubeera ewa Miki Wine omulibabiri mujja kuwakanya ffe tuli mukaaga ffe nayo tumbe ebivulu mukaaga tubikuba olunaku lumu so ffe tujja bawa up apangisa ne room isha
Mickey Wine mpe mbozi kyalabye watiseka kyekango kyantiisa kyatuseewo yapangisiza kanyama amuwerekere ne bakwata n'omukyala ng'alina akatabo ka lisiiti yavuddeyo agabyeyo lisiiti 2 nga tebaguze yabagamba yatuuka bakiseka ensasage babutandika omukuŋŋaanirako ng'abantu tebamumanyi namumanya nti temumanyira kumanya nti Mickey Wine muganda wa Bobi Wine ekyomuganda wa Bo tukiteeke ebbali tusigaze Mickey Wine anti amaanyi agajja kwoli yenga y'amaanyi ge gabulamu yensonga lwaki takola nga kivulubu kyabaawo era yeerippye kwoli kyova olaba n'abagula emmeeza bonna bonna anoonya ba MP ba Nuupu niye abaana ewakiseka bamulaze nti bali mirimu gyabwe baakoowa awuliriza okukoowa n'obutamanya byawuka Tebamumanyi. baalaze nti bamumanyi bulungi yatutte n'aba TV nga kwebali bamumanyi bulungi nnyo ne balabye ng'amakulu matidde bannanga abaana bakoze wabaddeyo wakavalira ate ng'akoleyo ki TV abantu gagamero TV ekolera abantu ekolera abantu yes naye twalikutte ki singa gwe munnamawulire yabadde okwate ki wabadde okwata abantu bano waliwo bagambyeko tulina ebivulu bye tugenda kola twegayirira tuleme kufulumya video name era wasalongo siraje nga bagamba te tokwata gulozera lwaki sini yawananga muyimbi nga bamulayiza wamawulira Bukenya ne kano kamunnyonyole mugatta kumika bamawulire bonna ababaddeyo ffenna ababaddeyo nga generally musoga mujje twabadde abamawulire nga 100 ani yabifulumizza era ka video akatambula oli abadde kamuntu ataliwa abaana bo watiseka bebakoze bati nga balaba abantu bamabanga ng'abantu kati bodegaadi nga talina makulu kubanga teri yamwekukuutirizaako bwati bodegaadi bamusasudde za bwerere yakoze za bwerere nga talina gwagamba nagamba nti gwe tosembera wamuyira nga talina gwagamba kino takirabangako kale tusaba ndongondoozi oba oli awo tugamba abantu nti mugende ku jazz pia muwagire omuyimbi abaagala abamanyi tebalina waaka naye amalamu amaanyi yagenda mu kivulo kya Wizo naye asabula bw'aba ku stage n'ayimba oluyimba lwa gondi lwa Master Parrot kale lwakuba tukompeyalinga amaanyi ga Gravity ku stage n'amaanyi ga Mickey Wine ku stage amazima gasigala mazima bwe tugenda ku binzani y'embizi Gravity omuntu gitukiriza oba tugaane bwe tugenda ku binzani y'embizi kale sheekomye wano amatojayo tugegagala mwami sali kwali alaba ku binzani y'embizi kwali emizani y'embizi egaya bulungi ekifaananyi mwami sali kwali alaba eno TV ya gwanga ani yagambye nti mbuziza y'omu kubateeka Mati TV ye ndajja omwana we alabe bye yakoze y'omu kwabo abakola ki abalabi boolina omunaganda yenna alaba wamakuba yuza sala mizani y'embizi mizani yokajjayo ekifaananyi kubanga obusowaani buba biri bwe buti nga buliko enjegere ezigolakazi kati nga bw'oteeka eno ejjinja n'oteeka n'eno ennyama ne balevulinga nebagamba nti yes kati bw'oteeka eno Gravity n'oteeka n'eno Mickey Wine ate yeeyongerayo waggulu Gravity enaka wansi Mickey Wine abula kuyitamu ate eno yajja eno kyekiri ku Mickey Wine ne Gravity wamaanyi nnyo happy birthday to you my boss anjagaliza happy birthday bamuyita mumpi birthday z'abamu aganzikira kuba kalango osobola ogenda ku TikTok notekamu mumpi motors ojja mufuna jangu tuula ebisambi nyina ebisobola okukola ozambi watuula kati gwe leero omutenda kutuulako magumba mere magumba biratuulewa era oluva wagenda mu ttooyi jangu onaakulera awulira byemabiganga byebijja jangu onaakulera magumba mere bwe bamenya sooka okwateko wano akabina ka mutuli Nabs ogamba oti Happy birthday Bukenya. Happy birthday to me. Emyaka emituufu. Sate. Wavumiza ku Snapchat. Kyataddeko mbundo Bukenya is 25 abantu ne banvuma. 29. Manyenda ku sate. Kiri kyataddeko 25 abantu ne banvuma. Bukenya ensogenda jiddawa. Abantu ne bankarakata just.
Wamanga tumaliriza Mickey Wine ne kale nabuzi tukulabyeko nnyo tukubiriza abantu bagende mu Mickey Wine n'abagala gravity bagende mu gravity. But it's all about Ugandan music industry to support you. Mickey Wine muyimbi wamanyi yaleta bakenzo n'abayimbi abalala. Nakulabako wiki nakulabako ne Kenzo bayida nga ugenze okumuyozaayoza ku kifo era mpulira abantu abangi ababologa Mukenzo olwagudde Mukenzo atasoma ani abaganda tino Museveni bamuwabula Museveni abakulonze bulonzi nobeera waawo etawabulwa oli etibwa habulwa mu myaka 5 ayinza kuyitamu omulundi gumu ate n'omuwabulire eddakiika emu kumuwa lipooti si kumuwabula ate nakwagala kaddakiika egi kumuwabula mu ddakiika emu kale kiri kiba kitiibwa n'akikuwa kubanga ye mugezi teriyo muntu musiru afuga Uganda myaka 4 Museveni talina kuwabulwa myaka 4 ali mu bakala kadago gamenti anagenda muwabula so Kenzo tukuyozaamu okutuuka kukula eryo ebyo muwozaawoza mbu Kenzo atagudde ki tewali kiba agenze funa sente ze okuyimba abeno n'abiyimbye beno n'abiyimbye mu biwulidde Zayogera bintu bino mugamba nzayogedde sebo gambe toza kolate Andika di Jose alina abayimbi be promoting alina simeba nina sente zo bwoba waziria gola olinganga mati nenge yaki bayi bulungi di ba promoting ali mu kola sente tari muntu ali baganiddeyo wansi nyali kubona kubendi bafa abamaleda bayitambu banafuwa musimo yono yagwa Ninga ina baali sente zabwere bayagala balirako bulizi. Tewali muntu ku Facebook asinze kulya sente za promotinga muyimbi nga Mati T. Eyaleta omuyimbi alina gazia. Omuyimbi wa babiri. Togera ku presidential advisor mulese ebyekisi. Nyonyola presidential advisor. Obudde budduse maliriza show tugende. Galawo wamayogera presidential advisor to UK oli muleke oli mutabanyi wa sale goliko aina byesiga fe Eddie Kenzo tukuyoza aba bakwogererako ebigambo biri negative kyoyina okumanya nti position gyolimu abantu bangi bagyegomba kizibu nnyo okusanga omuntu nga mu bulangiti mulimu diguli mulimu presidential advisor senior president advisor nga mulimu ne minister mu bulangiti yemu abantu bulangiti ezimu zirimu balimi zirimu batemi bambizi nyi bulangiti erimu senior president advisor mulimu ne ex waffe bwakirowoozako bulowooza ebyenda bimutokota kati Kenzo ekyo kyoliko buli omu kyali yeetaaga watandika from nowhere kati oli somewhere wali ghetto kid tewasoma oluzungu lwayogera toyinza kumanya nti teyasoma oluzungu afuwa lufuwa sobola n'okuyomba mu luzungu. I've remembered the other post ke batadde ku Facebook when they to school drop maliriza presidential advisor muleko olusekero omusajja yava mu ghetto n'afuuka kyali kitegeeza naawe ali mu ghetto osobola okufuuka samusingi bwana tebulawa kali Jose ali mukutabula Jose Facebook yo ogenda tuwa mateeka Jose yakola bwana no YouTube ndala ku Facebook kankwe bwino wa Jose tumumalira ko budde kankwe bwino wa Jose yakola YouTube Jose yasoma n'amako senior 6 muveko baba senior 6 n'afuna diguli y'ebintu ebitakwatagana awali awo mukisane gujja ogw'okweyongera kusoma masters mubuuze bya what went wrong yagikomeza wakati ali ku Kenzo mbu teyasoma Kenzo teyasoma kyalina abasoma tekibaagala kale nze ng'omuntu I love all olusege kali Jozaina batadega yakaseke bwati tokayingira kali Jozaina aba mulese birthday bajiga nange mundeke mpisewo kansoke then uddeko yala kwogera ku Doni Chris aba Doni Chris nze tusaagala wali sente za Doni Chris omuinako obuzibu oba kati badde manyi nti wali anti bwentandika okwogera ogenda kwatoma kale abayimbi tubawagirenga buli bwe basazeewo kubanga batusanyusa naye ate tuwagira abo abayimbi betumanyi nti in case of anything balina kye bagatta ku nsi yaabwe si byabufuzi byokka wabula naye mu bintu ebirala Eddie Kenzo nze ng'omuntu mu congratulatinga
kale nze nyino kintu kye nebaza ku muntu ali ogwo bayinza okunyiiga naye ngenda kyogera nebaza Bebe Cool ku lulwo manyi nze nakolako stories za Bebe si kuba luseke nakolangako stories za Bebe nze omu ku be baakubiranga ne bansindikiranga ne balooya ng'ekinkubya kintu eki kumuyita bintu mbu bibiri rasta ng'agamba n'engeri gye nalinga mentioning erinnya lye nalinga ng'agikola ki amunafuya ovoola akagamba ate kyabika mu kwogera nnyo nga munyumya so kati yakuwa omukisa ogukolera mu linnya lye manyi ffe tuli bavubuka yakuwa omukisa ogukolera mu linnya lye wano abantu ogulirawo page just mu linnya lye n'ayomba kusina kuyomba kwokka n'akuyiga akubattule kati ku nsonga eyo nze nkutadde njagala okozesa omukisa guno platform zino ebbiri okusooka okuyita abantu okujja mu show ya Gravity omutujju kyali wange weekend tugenda baterayo exclusive ya Gravity omutujju ku nju yaffe eri empya yagamba nali ngenda mutamu akagambako lwogamba ekintu tikyaffe nenyini kyagamba Musoga ate wange nnyo n'agamba oba ogeze abaddewo okuwa emitwalo 5 n'agamba Musoga yeetaaga akakadde kuba ebibye byaffe ekyo si kikuuma bagagga Gravity omutujju wali eri ku cricket over enaku z'omwezi over nange gyendi tugenda beerawo ne Bukenya tagenda genda ewa najja genda eri ebyeri tujja birabira ku TikTok tujja laba ku Viki exclusive tujja kulaba ebyeri bwe tunaaba tuvuddeeyo nga tetunagenda eyo tujja gendako ewa Acidic Vocals omwana oyo ndi Musoga mbakobye ebusoga mbakobye nti mu show ya Acidic Vocals muyire Musoga mwine ali kwenda okumugemya kamera ompere single shot Acidic Vocals enaku d'omwezi Disembeire era nga tukali kujja mu kamiliyoni tusooka wa Acidic Vocals Cricket Oval n'Omusoga yenka asoosa okukuba Cricket Oval buti tujje agikubye nga tannagikuba yagikubye ira twategeire ku nti eri eno niye diri kuva ebusoga eno ni 5 diri kuva ebusoga diri mukusomba abantu eno ni 5 bwaba wakana it is okay ano tuvaidi ate ndo bategeeza iwayende show ya Acidic Vocals nze mba ndikwogera ku show ya Acidic Vocals tenda muntu mulala n'ayogera muti muleesola ali kwogera ndikwogera ku show ya Acidic Vocals tukwaira omukisa tukobere wamambe yogera ntienda kudomwezi Disembeire weekend yeno soka Acidic Vocals metwaja mu kamiliyoni ewa Acidic Vocals nkobye nti boli musada tambula ngo olibedde kuba ebyo ife mu bidi osobola obo olibitawo otino baba muna me Malaysia ekapala yakutama ekitali amboli yakutama waira mala tujye okitegeire bwe tuve wa Acidic Vocals tujye mu Legend in Gold tugende tuwagire Dr. Jose Chameleone enaku z'omwezi muzimanyi bulungi ekifo mukimanyi bulungi tikati zigenda kuggwawo bwe tuveeyo awo tudire wa Gravity kati ebyo nanga biwedde tugenda mu birthday ya Bebe Cool waliwo ekijja ky'amaanyi nga first tuva mu kamiliyoni first birthday ya Bebe Cool tuina is a special package coming on 1st September birthday ya Bebe Cool ekyo wekiggwa ate tute album na aba omanyi wayo kye bayita album seba album kati eno bagita album seba album break the chain bagita break the chains obujegere bwonna obwabalemaano okumenya wano tugenda buku atabwe tuti bugire bwe tuti jenkeniza ati bwabajogera gira nne bwati genda buku atabunyige bwati obujegere abukutule Grammys je abayimbi bo kunganya baba Jose kunganya abayimbi bo babulire ku album baba video zibakwatira mbitoke gwanota mabula n'olya sente zaabwe andi mwesiriwaza nnyo nakwatisa video nakwatisa iPhone gwanota mugamba tile ebintu by'okutte gwanogamba erete